Wobanga toyina mutima mubi tewali kigana kutambuza eno hashtag eno tewali kigana gitambuza ku video zo nga toyina mutima mubi okitegera teri kigana gitambuza. Baigamba protest vote our road to freedom. Protest vote oluguudo lwaffe ku ddembe lyaffe gyetegeeza okitegera. Akasajja kano ka Museveni kali mu kutubala mpiki naye mwina tulina okweberera mu bannayuganda twebereremu abavubuka. Akasajja kano kaganya okutandika ekintu kye bayita registration kaganya zitandika okitegera kebuzabuza naye nga mujjukire electoral process yatandika ng'ennaku z'omwezi ameka 2 ebitundu ebisinga bundi tezinagendayo voters register tezinatuukayo okutegera abantu okukebera okwa updating. Olaba ne munnaka wa West wano mu Kampala wano munnaka wa West wa Honorable Ssenyonyi tekanatuusayo voters register naye kakati kye kiri mu kyalo but ekigambo kiri but relax temulekana na Museveni buli lunaku mwe mutuukiriza omukolo mugende olaba nga bazze okuregisteringa please kubiriza banno bagende baregisteringe ng'obalabye okitegera. Akasajja kano tekalina sente kaziba ne kazitwala mu buyeekera. Abaana ku Monday badde balina okutandika okusoma naye ebibuuzo tebannabiyita luli kasaba ba volunteers enkyaba Friday katulinde obencha kanabiririzinga wa ku Monday abaana balina okuddayo okusoma kitegeeza bagenda kutandika okusoma mu Febu okitegera. Naye tetukayana na Museveni nabagayi tetukayana na Museveni ya blocking avenues zino tugenda kufaafagana ne Museveni muna Uganda tukikola kati. Omusajja yabagamba tugenda kalumba kano kafalanga kayala Museveni ali yala yensonga lwaki kati buli kintu kyakola akikola kutuukiriza mukolo ntino kyabadde onaye nga alina kyo sense tekibeerawo aba alimba. Njagala mumbulire result ezava mu census bana Uganda tuli bameka tuli milioni mmeka okitegera naye yabalaga nti ayingidde process era ali mu kubala okitegera ekintu ekyo. Kakati ne mukulonda nabyo byatandise comedy gwatandise either ayagala atudire nga abantu balime kwewandiisa oba si kyekyo akasajja kano tekagala kuteekawo registration. Kakati wano mpuuga owekitiibwa wenkusabira lwaki toyingidde mu bintu bino kuba gwatambuza reforms. Yes, reforms zoli mu kutambuza gwe olowooza zinaakola zitya ng'abalonzi tebaregisteringiddwa zinaakola zitya. Mbadde nkusaba obudde bw'omalira mbunombu oyagala simanyi osisinkana ab'ebibiina ab'enjawulo mutandike electoral reforms. Electoral reforms kizogenda okukola nga already electoral process etandise. Mulaba abasajja bano abasajja bano baludde ebbanga nga batusiriwaliyako balowooza ffe tuli basiru okitegera ekintu ekyo. Bano abasajja babaze ebbanga nga batusiriwaza kana akasajja badde tebakakwatangamu kabadde nga kajja ne kabba akalunekerayiza buli kimu ne kigenda nga we kitambula buli kimu nga we kitambula kubanga kabadde katufugira mu kintu kye bayita fake democracy kuba ka creating a fake opposition. Museveni badde talina bamuvuganya. Then retired Kano Dr. Kizza Besigye kino nkikugamba ebigambo byange bino wamanga njagala mpulirize bulungi. Bali mukupangira bakupika balukwago simanyi okomeo mu public nze ngubuli ekintu ekigenda okwangwira leka Museveni leka Muhoozi akutte ku Heroes Day. Wallahi nkulayirira Dr. Kizza Besigye tugenda kujja bannayuganda bangi nnyo kuziika nga tuli bangi oba yagala numbers almost bannayuganda bonna bagenda kuggwayo kujja okuziika. Naye ebipolitical comedy bye muli mu kuzanya muganda wange Besigye we are dealing with another generation. Ojja kubeera mu komereyo omere envyokaddiwe nga toyina munnayuganda agenda kusituka. Ono comedy gwe mulimu ne balukwago ebyo musaaga kyetwagala kati tukimanyi kagobako Besigye kagobako muve mu comedy ne Museveni. This is the high time the youths will take our destiny. Ensi yaffe ffe tulina okujeddiza kati ffe abavubuka bano abazeeyi politics wabwe aweddeko kati batandise stunts. Elias Lukwago bano abasajja betwalowoozanga nti bagezi but these guys are not smart at all. Tebali smart. Jagala mulaba empuga yeeyambudde n'akapale k'omunda kamwambudde naye tamanyi kyatambula makugunyu gali bweru be ba politician be mwawaanawaananga. These guys have never been smart. Tulina side ezi njagala mwegendereze nnyo mwena abavubuka tulina side ezi yenna atali presenting people power oba atali mu noob oba atali kumanyi g'abantu oyo alina Museveni. Tulina mu NRM1 ne NRM2. NRM1 mwe muli ba Museveni yagiridinga be bana abambala yero then NRM2 be babadde bona beefula opposition naye nga batusiba kiwaani. So munna Uganda, this is the high time open your eyes. Tuli mu protest vote yatandise ng'ennaku z'omwezi 2 naye tebanatandika kuregisteringa abantu naye temukoowa mugendeewo ffe zona Democratic Avenues tujja zigendamu mugendeewo buli lunaku mugende ku ebyo ebifo ebyo bebakola ki bebawandiisiza mugendeewo okitegera gw'olaba nti no bazze labula banno bakole ki bajje
Museveni tugenda kumufuna. Tugenda kukwata kana akasajja. We are going to get our country back. By bullet, by ballot, by force or by peace. Museveni yasalawo. Kwe byonna. Kati ali mu comedy ne bampuuga. Ali mu comedy ne babesije. Oshegera. Tubalaba. Respect. Tusinkane ncha.